ne Uganda waliwo obukutu nangamba asobola okunchatingira abasajja abakulu abanene mu government kozita yange nnungi bampenga $10,000 nga yali $5 nze ndi $10 we nagana ne kadde empalana ekisala kyatuuka ne mu blocking we na mu blocking empalana we yava lwaki omblocking ompangira ki oyagala kunzita bra kadde mu kitegeera when nagana nga option ezzeeko agamba nti ayagala kunchatingira nga abasajja wano abanene mu government nga ngenda nembeerayo the full day ne banfuna $10,000 tapinga screen va muzanyo gwe sharing live ono yaga na mutadde ku ttaka nasalawo muvire nga show yewedde nenzire ewange ne mu blockinga wena mala okumublockinga natandikawo olutalo lwaki omblocking ompangira ki oyagala kuzita biki natandika okumpereza messages ntiisa era nze mbadde mu fear akati kankubuuza ekitegeeza nabana abantu bonna bakwetolodde yabadde abakusindikira bakulye nekibadde kimunyiza mbadde ngamba gaana era okuva maneja we yantuusaako eyo embeera embi namugamba nze siriddamu yoyo maneja we mwennyini yamusindika ntwale ku location we yatuuka ku location n'ez'enjawulo balina kye bantumye we naggulawo ewange nakola ki we nagulawo mama full figure ebigambo bino Donyasa byayogedde tebigena muteeka mu kukangatisibwa side tewali kutiswa takirizibwa okukanga kanga omuntu bangambe yakulepinga mkwata video girina byonna obujulizi bunene era bangambe bagenda wamukwata nga liwalira kasoloke bwamaze okulya nze wabagamba okunsuubulanga bwe bagamba obujulizi nze mbulina esimu yo ginyuzi yoyo yakufunisha olubuto Bwamala kulepinga n'okwa mulavu mwera gumu ne mufuna namubikomandinga ku ebirungi kate ku ssaawa esembayo bwe yalaba olinga njagala nnyo kumbe yali bbaawe ate n'atandika okunkuba kate omuyimbi w'eggwanga naye gwe walya mukwano gwe muyimbi w'eggwanga tutuuka epolongo ng'amunsibako n'aŋŋamba ŋŋende nandagira Asiya kakana we yavaayo naddeno n'agamba ensimbo we nali epolongo nagenda tapinga screen sharing live omwami seebakangako naye era nkaayiriza omuyimbi omwerabidde mama full figure simanyi nti namuyimbi actually simumanyi mannya ge naye yankwana bukwanyi yeebakangako abantu Asiya tetumanyi omwerabidde mayimusire alinga mugagga yamatenga mayimusira yeyita omusajja alina Asiya fukamira tosobola butafukamira Asiya otenguwa kutaka Asiya kutaka Kugambi ogenda kutaka Bigijo Asiya agenda kutaka ayina okukamira tuleke nenga Bamwambude azimula zimwambazi wadde mumuto kyalinga olawe kujeko simu kate yeyitwa mukazi alina wawomade makwata tobayindeko kagenda kuddamuza yaŋŋambye wavuma abaana bange ze wandivumye naye abaana gwalako nga bonna ebekazi akuddamu ebyo twabimaze naye kyensaba bakitobazi ne bannayuganda tuteesa ne president wa tiktokers akaabo omwaka tambala genda nja kusasula genda bakakuwa mubimanyi omuntu ali akutte ku ssente okeera ku maca osobola okufumitiriza omuntu abadde akolera e Saudi Arabia ng'alina ennyumba ye house n'akeera ku maca ng'alya kubuzi we ng'alera omwana wa pampa n'akeera n'akomawo n'alera omwana w'ebikookoma mwenna mumanyi kyekifaanana ojjukire pangapitako ng'obeera mu mmotoka wali ng'oleze omwana naye nga bananyini mwana bali muli eri munda mu kulya saagala kuwayiriza muntu nze nagana kukwata ebifaananyi kuba nze sikwata siriwo okuntu byene ebyokulabisa mu bitikitoka nze naye wagenze eruzira ng'oli smart alinga yajeyo olyomusibe ate era amanyiro ng'oleze omwana naye nga bakwatidde omwana bali mu kulya baye ali awo kati kyensaba njagala oyogere mazima eri abantu nkusaba ebintu ebyo
sikugana bintu byokweisamu eggaali butono tunubu kusekaze kama kujja ku stress n'okunyiga kya buntu ekyo kunyiga kya buntu omuntu anyiga ekyo yingira nnyo muntu sibalungi abamu nekiwakingiyo just simsolo achege fetulina kulwa abantu fetulina bazadde soso capital wakati katonda basawa ya leo soso capital wange n'ama kutweka omuntu akomu masaba poko recommendation ya na isi sobola wachi bakola bangambo atrakiyomba bakola bakutokyusamu gotopo watozikiza mukama wa bless ekyokubeera serebe baserebe bangi nnyo ne balokijja nti bali baserebe tuli kwa nyina lokijja nti soko kyambulo kiteeke wani nsaba abantu abali ku mitutu wana abalaba bigijo wuyo wali chairman wamu abaho Franka simwaga ne muvubuka mulungi awuliriza ne bakusonderayo ku milioni 3 babbi Emily Smith chala kwali mu manya yamba abantu ne wafuna mu milioni 5 ne wafuna woteka buno bukava bwo busimu tonyoma mulimu teri mulimu mubinga kukuwa sente wasobola obadolera omwana webikokoma obadolera omwana noyozengwe bafuka mu direct nga tewali pango Bamane banangira nemmere. Bakulangire ngoye. Wejogero no talina lugoye na lumu alinga bwali ngoye baziwamba. Bazikwata. Okuba banzija mukomera. Kitegeza bali bamubanja. Talina lugoye era mbasaba bali oko. Asobola okuwa edo asa chomu. Mu byonna byonna tutambulira mu kusoboka n'ensobi zikola abantu nezigonjolwa abantu. Atasoba teyazaliwa ekyokunyiga kya buntu. Soko teka obusungu bali bannange teri kigula bulamu. Bwabanga mugana afa kyali mulamu. Osomuterako kuyina. Owe biyo kumyawasa to wakakadde wo biyo beneka kuba nengo etagina mulwadde obutono muludaba ne wale kintu kisanuka ye yogerere ye bamutwaje bamusokolera nayo gena mujjaga afurufiga yogera nyo bamujjamo olubuto lwe ngatagana kutta muntu eyo mada case nali omwana mwagala mutwala buwalabu eyo mada case mumugimanyi bulungi nnyo ne muwawalo yabano katono muwalo tumutwala na mudwalira kuba muradde sayo tugenda mudwalira Franka simanyi wali Taina wadde 10 kubanga mwana mwabire mubaddewo mwana sente zenkoseza ziri mu myene mu mitwalaga buli kintu madde mu kiraba ye taina ko wadde akasanvu kuba taina mukimanyi taina mulimu donesa taagala basajja mbu abagala mbu abanyumirwa nyumba bawomerwa anoonyembera oli agana mugambe ebigambo nalowoozo bwono ali desperate bwe bakyogera oba njogera kifu kyekyo desperate okuwanka okuwaggayagga ali awo tamanyi what to do kubali omuntu era afunye ku ssente bwe zikuggwako kyembadde mbaganda kubanga tezani moddeko ne mwonna mumanye enkomezaawo gye yakomezebwawo yamala kwesetinga obadde n'obuntu bwe oba busevingi bwe oba watandiwati atukira mu nsi jaswa twagala aveeyo lwa nsonga ki bali bamulondoola bamutaddeko obusungu okusinza kuli commendation ebadde mu kooti okusinzira bwe bakyusiza ekipapa ne bagamba bamusibe emyezi emeka abadde alina okudda nga 25 Oye yenyini yeyogere ekipapula kyabadde ko yeyogere ekipapula kyabadde ko ennaku z'omwezi 25 August n'ekirala siri safe kubanga ku telefoni yange yes yasulawo wiki meka atera kubeerayo obudde obwekiro kyesimanye era omulundu gumu yajja n'agwawo ko ambush paka sawa mwendo ogwekiro nali mu nnyumba naye asikaali wange n'amugamba nti taliiwo naye naliwo era nampeereza messages ntiisatiisa. But I think olina okwereportinga kwekyo. Ebbanga lye yamala ewange. Nedda tuyamba asobole okuvaawo afunire. Yawamba engoye zange ez'ebbeeyi zonna. Ng'omuntu bw'asobola okutuuka mu nju yo n'alonda buli lugoye lw'amanyi nti lwa bbeeyi n'alutwala. So twewala okusisinkana abantu lwa social media. Abaagala obakozesa. Abapretending. Abantu bangi nnyo ku social media beefuula kye bakyali. Webale nnyo. Naye nga mu bulamu obwa bulijjo bantu bazibu nnyo okusinga bw'okirowooza. Baawe yewa mulya. Tabeerangako na musajja. Agambye atya? Mama sembera wa. Baawe wa mulya. Tabeerangako na musajja. Gwe wala teyali wowe. Sirabanga ku bbaawe. Ne gwagamba yali akubye kasimu nti munnange sweetheart. Nanzo wada wano mwami wange. Wala kawuddeko nga mutambula ati. Mwami wange. Gendeka. Talina musajja. Motivation speaker be Kampala. Umuzo obutalina musajja. Walya wuwo atunga ku basajja. Walya wuwo atungako. Sikyo? Kubanga n'omusajja amukubisa kereere. Nze yamunkonectingako n'angamba mukwano gwange.
Okitegera ate bye yamuyira mu motoka anti nze we yantwala we Gayi nali simanyi nti Gayi exiwe kati uze yamulira munna mu motoka we yambuze yefunyate motoka eyo we yambuze bikwatagana ku Gayi yamugirako once in a while oluvanyuma nakiziba nti nze ne Gayi twali tucommunicatinga nanyiga nnyo ezo messages yaweereza Gayi nga nvuma naye omusajja nga akudefendinga ate manager wago waliya ye nanyinika motoka manager yes ye nanyinika motoka naye oli alika kamuna na motoka wabula simanyi naye motoka ya manager wo kannange naye kuba kibasanire oli katulume otamana omukazi omweru wati owekizigo muzungana nnyo n'abakazi abalungi Simiza akomyewo muleti yesawa Jose yesawa majaga nnyo kujjanja babivuddemu yesawa nali simanyi nti ne manager wa mulya kumanyi omukazi oyo muzibu nnyo manager we wamala okumulya kati ate n'amumpangira nakola olubuto we nafuna olubuto n'alagira manager ategenda okajjemu okakasuke mu nnyumba era ne bantwala n'enkola bosi bantwala kukyebusaabala eyo kijwaliro kireyo kikaddewo ekiti era nalumizibwa nnyo ne bankasuka mu nnyumba ne manager we era nakati bwa kitalo nnyo neetaaga n'okugenda bannaaze mu lubuto kyokka we yamala okuntuusa ku buzibu obwo ye n'agamba manager we nti kaleke buzunganyo ate nga bansanga wange kitegeeza sigwe gwasose okugyamu olubuto omukazi oyo mubi kyokka ne gavumenti yakigaana walaize mbadde nsaba emi yagenda muweereza bagenda kuwa sente that's bagenda kuwa sente nami simesa agenda tekawo sente njagala ono asome namba njagala bamuwe sente kati Jim Kawumbi aliwa president wa TikTok alatumunoonya kati mama nabaja vayo lwanirire omukyala tabayi ajene mu parliament ne bangenda kati mu parliament yeggwanga gwenga bakusokola ne bamusokola ne bamujjamu buto without her own will ogwa musango tebampadde simu baba prisoner tekisoboka eyange vivo odo inasemu yuji endala eyange ya vivo oyo omusirikale atulese okuva ku prison yagina onali mu basi obuuzi oyo wa brown bonna be bamu nze kyensaba nze by the way nsaba bwenkanya akalwaliro ke banteekamu bankosa okitegeera naye nesifuna bwenkanya ng'omuntu kyokka ate on top of that banziguddeku emisango gye simanyi mbavuma nesimation nga amannya gaabwe bwe kye bankola nga baali baagala nze nfiirwe obulamu bwange nze siri mwana wa muntu bwe baamala okunzija mu ddwaliro n'alagira manager we n'ankasuka mu nnyumba ne batambula ne bagenda eggulu ne batafuna ssente kati ate ku luutu esembayo ate ne badda nga ndi mu nnyumba njavula n'ebibivi paka ngende ennonya ekyokulya njagala obwenkanya pozi nekyera ebintu byange ebyebbeeyi bye babina babirilizinga nze ne famire zange nange abatali bulungi so ku lw'ensonga eyo nze nkubiriza abantu mulekerawo okwesiga abantu ekituufu kiri nti kye beeyita si kye bali emutunda walano nayo kyoli muyimbi emutunde bebandeetera banzija wange mu nnyumba ne bandeeta emutundwe nga bagala tukyokoze nakwatako ku mwana wammwe wadde omukoonako tomukwatangako kuba nali simukutte wansanga ntudde nzekka katonda weebale nakwatako ku mwana wammwe tomukwatangako mwana media yali amusitudde era walinawe oyo nasimme nakwatako adde musemberako bwenti tomusembereranga lwaki mwagamba nti nakuba omwana wammwe mbwalumizibwa mbomama ekifuba ngololo kubanga munoonya abantu ebivulu bijjule bigambo yabe bennyini be bali bapanga obutiba bwabwe babuyita butiba kati ajja kwepangiramu babuguddemu obutiba bwabwe pozi n'ekirala abaana b'abantu abawala abali mu maka ge babajjeyo abaana tebali seefu babaleetera abasajja ab'enjawulo ne babeebakirako eyo kyokka nga abaana bakyali bato era abazadde abaamuwa abaana njagala bakimanye nti abaana baabwe tebali seefu sofa eriyo abaana abawala basatu mu basika obusono mubakuza ebyoya so actually omuntu oyo nindako abazadde bayita abaana baabwe nti mubasike mwenyini edda mwenyini ajjayo abaana n'abaleeta yeefuula kale yeefuula omuntu omulungi mu bantu
Tapping screen go sharing live. Take a follow vamuzanyo. Ine sije yayagadde ntwalemu netunde nasi yakuba ndangako nanumiriza nze Saudi nali netunda ne mugamba Katonda okunzijako omwana wange sentundangako wena n'omusajja Muhammad wenagana ne gubeera omusango nangamba budget yakunyumiza gye yetundira kale wane Uganda waliwo obukutu nangamba asobola okunchatingira abasajja abakulu abanene mu government kozita yange nnungi bampenga $10,000 nga yali $5 nze ndya $10 wenagana ne kadde empalana ekisala kyatuuka ne mu blocking wena mu blocking empalana we yava lwaki omblocking ompangira ki oyagala kunzita bra kaddemu kitegeera wenagana nga option ezzeeko agamba nti ayagala kunchatingira nga abasajja wano abanene mu government nga ngenda nembeerayo the full day ne banfuna $10,000 tapping screen vamuzanyo go sharing live ono yaga amutadde ku ttaka nasalawo muvire nga show yewedde nenzire ewange ne mu blocking wenamala okumublockinga natandikawo olutalo lwaki omblocking ompangira ki oyagala kunzita biki natandika okumpereza messages ntiisa era nze mbadde mu fear akati kankubuuza ekitegeeza nabana abantu bonna bakwetolodde yabadde abakusindikira bakulye nekibadde kimunyiza mbadde ngamba gaana era okuva maneja we yantuusaako eyo embeera embi namugamba nze siriddamu yoyo maneja we mwennyini yamusindika ntwale ku location we yatuuka ku location nenjawulo balina kye bantumye we naggulawo ewange nakola ki we nagulawo mama full figure ebigambo bino Donyasa byayogedde tebigena muteeka mu kukangatisibwa side tewali kutiswa takkirizibwa kukanga kanga omuntu bangambe yakulepinga mkwata video girina byonna obujulizi bunene era bangambe bagenda wamukwata nga liwerera kasoloke wamaze okulya nze wabagamba okunsuubulanga bwe bagamba obujulizi nze mbulira esimu yo ginyuzi yoyo yakufunisha obuto bwamala okulapinga n'ogwa mulaavu mwera gumu ne mufuna namubikomandinga kw'ebirungi kate ku ssaawa esembayo bwe yalaba oli nga njagala nnyo kumbe yali bbaawe ate n'atandika okunkuba kate omuyimbi w'eggwanga naye gwe walya mukwano gwe muyimbi w'eggwanga tutuuka epolongo nga munsibako n'aŋŋamba ŋŋende nandagira Asiya kakana we yavaayo nadde no n'agamba ensimbo we nali epolongo nagenda tapping screen sharing live omwami seebakangako naye era nkaayiriza omuyimbi omwerabidde mama full figure simanyi nti namuyimbi actually simumanyi mannya ge naye yankwana bukwanyi yeebakangako abantu Asiya tetumanyi omwerabidde ekituufu kiri nti oyo omuyimbi simulyangako tetumanyi muyimbi gwogamba abantu byebalimiza mu public si bye bali ebizibu bingi nnyo byenfunye okusinkana abantu abo besobola kwetutura mbadde mugumiikiriza kimala because it was my first time to associate with people naye ngenda bakubiriza nga mbagamba nti abantu kye beefuula si kye bali sinagindi ngenda kunyekereza ku nsonga eyo bigambo byange bikomyawo webaze ku bantu webatandikira ku mukyala jeno abamwagala mugende ku Emily Smith UK fena tukyali wano mama fulawa labayo takusonyiye anzigyeko emisango actually because gyali 3 yali yanteekako aginzigyeko era mukooti mbuddeyo badde bakwongeddeko tapping screen teekako follow naye anyambye emisango gyonna era nsababanjagala mwenna anti oli eyerusa ate ni mama full figure teyerusa wekyo kimanyi abayo obuntu obwo balina bakwebaza abantu balaba mu nsi muno
tusingana ebintu bingi bitunyiza bitusomooza ate tusingana abantu ensobi zikola abantu ekyokubiri no mu nsi ogezako nnyo okubaayo n'omuntu nga wakubye sinagadi sebadde ogenda gutogenda ng'omuwuliriza adonasi musajja omunange muleke ng'omuwuliriza ebintu ebyo ekintu ekyakyo olina okwesembereza mu bulamu ekigambo so twogera ebigambo bingi ekigambo kikulembera ne bayibuli olubereberye ekyali nga kigambo okutonda ensi neggwena okubeerawo kandi ayogeranga bwogezi nti wano wabeerewo olusozi wano wabeerewo ennyanja ate olimukkiriza mu Allah nkusaba ebigambo byetuza twogera naffe twali tunyiza abantu betuvumye tukyalina mu kwetonda kati tetumanyi tebabatusonyiwa tebatusonyiwa naye owulira nga kikulumiriza waliwo abantu naawe boosobola okugamba nti namunyigira nnyo nze ku saidi yange manyi mina engeri yali olubuto njagala ofunayo akadde nga tokakiddwa nga si byakyakaali amazima ogambe mina ekituufu batamuveresona katonda ye aba amaze okukirira nze manyi mina naye waliwo omukwano gwange abamwita beeka alina fayiro ku CPS simanyi kyewakola beeka kirimu n'omufu beeka oyo oteekwa kuba omumanyi ateeka bivulewa naye osobola obbetonderamu gwomanyi nze sisaagamba nti bano kwakati nze fufiga newonvuma nze mpoza abaana bange bokka naye newokwata video kati nonvuma nze tebindi ebyo nokwata kati essimu y'essaawa zino wekifulufiga kyasamiriza I don't care but my kids and my husband because mazima family tuli nfuuzi omusajja akwagala nze nafuna omusajja njagalira nensitoli I have my husband I have my kid ate bakulu basoma bali ku social media abaana balina amasimu abaana baffe bali ku TikTok nze ndi muzadde nze nateberezaamu doni bino byokulabira funa kale tulikola sijja kwejjamu bakuba waliwo ekiyitawo abaana baffe abaana bopingi bali mu ng'osuze zatogimanyi ekyo kikola basize batya abantu betulekera abaana oluusi n'abafamily bali mu kwagala abaana baffe oluusi babagala wetu oli bamanya nti oyo musibe omwana w'omusibe atayogera ki something like that so ojafuna bwokikola oba oyogere nze mmanyi kale nganze mmanyi mina ninawe osobola nawe olina abaakuyingira naye kati bwe ogamba nti gunisonyiwa katonda yakyalennyinga yajaji bless abantu bangi baliko amaziga n'ebikolimo tulina abantu olaba abantu bangi bagamba ekikolimo kya senga kikwata manyi lwaki kikwata kubanga bagamba singa teyali mukazi yandibadde taata oba senga akolima nnyo awonyewalako basaayi musajja kati ebikolimo bikwata ekigambo kikola embeera ekigambo kikola embeera olina otandika okwejjako amaziga n'ebikolimo ebimu sigala n'abantu bataano nga be bakwagala omuvubuka oyo natandika omulaba ku nakankako omuvubuka oyo lwebafuna ebizibu obawa yaliwo oyo yugina lisimagana mwagadde kati era kati mwagala nali mbadde simwagala kakati tekikwetagisa kuba n'abantu 3 oba 5 abantu amba batusudiya busudiya ate baba balina londamu essimu yajjudde abantu bameka ani asobola okukweza emitwalo 5 ng'olina ekizibu ani asobola olabye omukazi yanvumiranga ekyayi bwenje mukomera yanvu matanda bangakotta mumanyi simulabanga mulabye leero yomanyi gy'omujje okitegedde bamusiba emyezi beka 7 alina oluto lukulu luto yagendayo nga luto naye yanvuma nga tandabangako nga tamanyi nti ali mumiitinga gw'omugyeyo nze nja kujjayo ono nga ngamba bansibye bamanya sente meka simanyi twakola biki nimugaa sente mmeka ezo nga musirikale wangigana te sente ono musasulire omukazi n'atabuka nengenda nenjogera n'omulamuzi nenjogera ne state nenjogera ne baani n'omukyala nenjogera naye that's life networking social capital nabo bamusayiningire out naye bamulogere out ate n'omusajja omulala yagwe simanyi ate nenkya ngenda luzira kulaba nga geto king naye afuluma twetaaga networking netiwasa y'abantu kintu kikulu nnyo connection kati oyo mina gwe okola ka video akatono nze gwe mmanyi sijja kusibako binyize bafufigabo bamanyi n'otanga matisolero kati bino byange byo byawedde dda ekirala n'oyinza okunyigira omuntu abaana banawuliza gwembwa nyiga n'oyitawo n'okyamola naye abaana n'abazadde n'ebintu ebimu osobola okuli muzadde w'omuntu ogenda essimu ezimu tazitunulamu kati ogenze ku contract yalina okusayinga kati tubadde alina okusayinga
oba mwana atekako adde mu Desemba omwaka ogujja kiba kiwedde tomanyira ng'omulamuzi togeza mwayimirawo ne mukola video eri dangerous ne mugamba mbufuufuka yekubana n'abalamuzi omanyi kye bayita ekyo kamwe mbatwala ne mufiire ruzira namuzakola bukozi bwati abantu basoma balispektinga okusoma kwabwe ate bamanyi kye bakola ne positioni zaabwe positioni y'omulamuzi temanyi oteyogerwako negwemidde mu kamera mufuufiga dipisi gwe bagamba nga si gwe nkwetedde okulaba nga bakujjako emisango siyaze wali kadukunkoni dipisi naba mayinja manyi tekitegeeza netiwakinga eyo gyetaaga kyomuna watwala omusango ogutaliimu dipisi alaba nagamba nemwogere mukole bwe muti kitegera abantu bangi abatasoma naye nga bategeera naye ate waliwo abantu abatasoma nga tebategeera osanga omuntu nga bano abasirikale ba wansi bano ababulijjo abamwendayendako ogamba oli w'amaanyi nenkugamba anti ze nakugamba oli w'amaanyi okakasa nti ye egenda ogenda wali eri gundi olina amaanyi konzoke mwagala kulaga maanyi nembalagako so bino si byankulagako tufunamu ekyokuyiga nze dooni nakweta mu mateeka wali batajja kweta mu mateeka ati bali mu kukulonda twagala ennyumba ebikyusa olwensonga njagala wadnalako omubbi bamukyalanga mulo ng'ayogera ku bodaboda bagaba emitwalo aga okuwa omuntu ennyondo omubbi yanga mulo temumumanyi omugamba yanga mulo omuyimbi mbadde manyi ogamba mulo omubbi abadde omwana wa boda bamutuga n'agamba abasirikale anyumiza gwe babawo emitwalo abiri abiri okuba omuntu ennyondo dooni nze ndaba kati ate essaawa yaleero sengange zenkutadde muga okujjayo simala nensusa ne balance ofuna wali kifeesi nakuba nakira nozikira oba neyo feesi netebamugira bangaye kubanga bo bayite balina kiddako baba bayiseeko dda kitegeera ate yonna okubyewa linnyamu ekigere gyokomyo nabayi tulina kyobifunyemu ngaobikoze ate lekerawo okwemanamu essuubi nakuwa akatabo kano akalina kali ku meeza ate yakagala nnyo nejuzi nategeera n'okutegeera namugamba okusoma yasoma ate kusoma akatabo kano kakuwa essuubi lyotamanyi muwendo because wemanamu ate essuubi ekyobugagga kisigala mu bugagga yeggwe bulamu ekyo kituufu esaza ntugamba wano eminisimisa kusondera esente wano okusomera emilioni 10 mumukufu bagimusondera omufumu bagimusondera azikozesa eki ekyobugagga kisembayo temumanyi nti mama Fullfigure asoma katabo ka myesi kigundu success and gundi life reason as the word demands a peace fuminti zamu buli kyokola sokolowooze naye olidde wemaze mwesuulu olabanga eyalemerwa olabanga akyakwa kiganyi kyovala omusajja kukwana n'olowooza olwonna n'abako kyagasa tebalina makulu doni teri musajja mupya gogenda kolaba akola ebatakolangako bakumalira budde bakwagalako kanakawola nakulaba onya n'omwenge omwana omusamu nakulaba buli mu bivuli bino ebyekiswe mwategeka bumubuulirira abakyala nga namwe tegirina bufumbo mubuulira mutya abafumbo nga namwe tegirina oyo Asiya tanywa mwenge mama wallahi Asiya tanywa mwenge watamya n'ojjamu nenga tonze tuwanda yali akoze bukozi nga bamukozesezza Asiya tanywa mwenge saafu naye wadde olwataano Asiya tanywa mwenge ekyo mujulira Asiya igomwe ate zabbaho zaweta nga nekiro nali nzirayo ewange ne bampamba nga ndina okuzita ku makya singa nasula wange ku location nange ezo nandisigazizza ne bakuwamba ne bamwamba obadde muddu wa muntu so ezo sente eza haba franka zonna nazisindika obulango nabukuba temwabulaba abadde kunze obulango nabukuba temwalaba nendangasho emmeeza zonna nze nebaliza omulenzi na buli kimu evajje yankubidde simu esola mu nsangu nga bwakabo bayagala kuwasa kireva nangamba manange nze nasibwako nga ndi mwavu manyi omwana wekyayitabu nabeerako nekusene nezinzigwako baizawo omuntu mukwano gwasembayo munsi ekireva gye era mbasika mwagala ekireva gye yaŋŋambe nali mbaddeko nesene nezinzigwako mmanyi oyo doniasa kyayitamu nyamba Fullfigure musokolo kireva natukokaaba nafukamira namugenda Amuwade second musonyiwe nali mbaddeko nesente nezinzigwako kyempitamu oyo mwana kyayitamu naye katonda wasotuwa second chance
kireva je na Emily nakaba obadde ayagala kujjayo obadde ayagala kujja kwa Emily ebyo bye bibizo kireva je bagase taina de chikumi musajja oba nagambe bayagala kuwasa simanye bakonya na nenga kireva je Nayenga thank bani omwebaza yagala wasasi ngalo soko tulie banna ya bahali abagambi ali munyonyo okay esawe eno tulinda omukulu Emily Smith asobola okubanga atwegattako yenna n'abalina kyasobola bane ku bigambo by'emulidde mama figa byayogedde mama full figure sobola okubanga tuyamba Asiya ffe muntu waffe tumumanyi tukimanyi nti esawe eno uzotambula nago gwe teweraba webuuze wonna tumulanga entangawuzi olinga obuto butemeseri yenjeri otambula tano omukazi ow'ekizigo abali kulegeza nasi atulongero kikatiza nti fulufiga aganda yayita omukazi addemu amukwateko oba olina wowooma ono takyali fulufiga ndi mukuteka soma amanya gali amanyago omuli eryango Big Joe 256 ndi ku live yo straight away bampita you extra media singo manyi bwonyirira zavugidewa onyirira bra twalo mukisa guno kubategeeza nti guys mwebale nyisala za mobile dala ne baza mugana nge Big Joe mwana webale one love wedo ngamba kumacha tugende ku court tugende ko mbagamba no Big Joe jakujja ku court nge ebintu byonna biwedde kuba nkimanyi live zibadde zijja kuba zikutte neddo what is the full figure okunkwata kitufu nade bandiswa kuntegera kitufu li mutufu wanu tebagala wezo zi live laba je tuli yaba court jeni ninga Asiya wenjogerere sawa yonna agenda kuba afulumye nebazamu abantu abamuyimira batasobodde kumuvaamu nobati ntwalo mukisa guno kwebaza muganda wange ze ndi ku live wayimira Asiya nofune simu nti oje empapula z'okweyimira Asiya n'ogaana n'ejjo twabadde ffenna n'oŋŋamba yugi sisobola kujja empapula zewe mba nayamba ku one love yugi extra media ntwalo mukisa okunebaza has myself neyimirira abantu naye sigezangako kujjayo kweyimira kwange ku bantu abo wankubadde abantu b'enneyimiriro oyinza obbalabanga abatali bakyali bange no omukwano tegwetaaga mu kamera bafuka bakwano sirijjayo kipapula kyaye nga neyimiridde muntu yenna twebaza omukyala full figure generali gattako omukyalo oyo omweru oyo gattako oyo omukyalo omweru gattako n'abalala bangi abatasobodde kujja mu kamera bakoze kyamaanyi nnyo Asiya n'abanga ateebwa mbutuufu guys musobola okuteeka akabuuza ku full figure ne full figure alina omutima omulungi abawo Franka mwana oli wakabi nnyo my brother mugaye timu kawumbi wagulu ono ajambadde n'ojamba eno timu kawumbi ya timu kawumbi ajambadde kati kwe ensonga full figure mukazi mulungi bwagamba nti leta abakweyimirira takomye okwo n'ateekamu ekisoboka kyonna emisango gisobola okuvaayo bannange omuntu abeera mulungi nnyo n'abantu bonna babadde bamwetolodde waliwo n'abantu abalala bataze mu kamera wallahi mwebale nnyo ono gwe mulaba wano gwe bayita Joseda bloga abantu bagambe ne Emily Smith ataddewo ya Emily Smith kyali mukola kyagenda okuddako kola tekyamaanyi baplaninze ne generali full figure lwakuba abba erinnya lyange lyazavugiddewa naye tujja likozesa babiri n'agamba nti doni Asiya kulembera gyayiseemu kababeeko embeera gye bateekawo temwerabira nti ebigambo byonna bibagamba ne bwino teri kisibya doni Asiya emusango gwa mukyala full figure naye ono okuvaayo nakuteekako ekipapula ekinene kikutwalira ddala okusibwa nkiddamu omuntu nga yakweyimirira musemateeka wa Uganda nakweyimirira ne mutufunamu obutakkaanya n'agamba omulamuzi ti owekiba omulamuzi sijja kusobola kuba ku kesi y'ono omuntu olw'ensonga zino ne zino kuba bakubuuza ensonga n'akuteekako omuntu alemye okukyusa empisa ze n'akuteekako nti omuntu akyeyisa bubi avuma abantu omuntu tamumanyi na nnyo nga yakweyimirira awo mumanye nti abantu si bantu okutte
idea n'ogiteekayo naye omuntu waba yeeyimiira omuntu n'ajjayo empapulo yate aba mutemu nnyo okusinga omuntu omulala yenna abadde akusindiseeyo genda osibwe teweefuuliranga muntu abaddewo ku lulwo bw'oba ogamba nti watwala omuntu eri ne bamusibi omukazi n'anyiga n'alyoka agamba nebbi lwaki okola bwotyo ate notayanja omukazi we mulekayo mukomera bajja kibulu we kyaggwa kitegeezo bagenda kimasiya masiya ali ndio bakiria ngabude leto omuntu kati mweye embeera ndoza mbiraba bintu kiri alivo omuntu asobola okuva mukomera mwana kimani airabye mama Maria nange kwa banka nyaji Jose bloga ajina nenga bannange nze mundeke kanvene ku koti wano sawa no muntu akubechi kibati nagamba sombu namwogera ko inze chairman omulamba abagamye munayogera ku muntu full figure siso adokumwogera ku full figure like ane alimba ngamwogera ku muvuma chanze mvuma abantu nzo muntu atabera agamba abantu temuvuma bano nyo kunsibira obwerere naze kwe mulira kate bankwate sina nze so bude sibulina bangambe kimuti banjagala mu Uganda nkitengende okusinga libana dawo okumbonya kwagala okumusalako ebigambo byesimanyi ndeka liri yino koti ekomera liri era olukujja wano bagaba gwe yingira sina gagenda luzira bana enchali mwana muto nesonyuwe nolwecho ebya doniasi ya sibiri musibimanyi ate namwe ne mutika amanyage ekikache waggulu yoyo ne mutikira dala amanyo nga mulabira dala temuyina buzibu baba bankwate mwaneta mwadda mbafuze nnyo omuntu agoyinge weya nze sinaga era nalabye dda kati ffe abali emitwe gyengege nze sitesata polisi wenda era emisinde wejinsi gweramu nabo baba bakoyi awo nyinza okuteekako emisinde tomunyemeza kasasiro oyo naawe nze bansibe ebitakwatagana ebyo kazaze ali namwekwese dda amana naffe twogera nnyo amazima gali tussa kati ate mwegendereze mwabogera kono bajja kwogera ku basajja bazibu government eri everywhere kati nzanzira okuddamu okutambula ngenda kudda wakane bake mba ndi awo munyonyi ntudde nakwesa Uganda Airlines njirinyeko ndi ku Uganda Airlines omuwala nambuuza bano bukola munyonyi naye gwe nayogera akagambo bwe kati nangamba naye gwe ebintu byampaka buli saawa na wano lese mpaka ne ku TikTok ningamba no why kansiri sechi mwabayinza okunzija mu nyonyi mana akatuka ko kisaye bwenti buno obusajja bwagundi obwera mu masoti ne kangamba ndoze kati Uganda Airlines sebo je baleko ndoze kati entebe yachuka ningamba sinze balista timo munzo kumfananiza balista timo yoli usagala njagale ebyo kunjagala ngayagala kusagala oba filter za filters zikubodde simanye filters zimbodde jo in Uganda oyo alimba full figure jabasi banga muvudde simwesembereza abe eri nange mbere no buli omwabere bibye okusinga oyo alimba sayo nacho muntu enjala yinza kubanga agenda okugaba ebigambo bino byagamba nkwagala nnyo nga kusa skin ole mwene Uganda mujajiwulira abawa asobola mbwera mu nze kintu so kuyimirira nawe
kama amanyina kuyamwe nayenda ononye ashakama eya kwaya abana bo school fees so olumulekera abana ba so school fees kumasomero because yabona ko daya tambula ko daya manya birage kama yambless nafuna kali ate umuntu agira ne nyamuza mwana so amba kusula moto zinu mpeye mulo kamba wekata kadi asha yaguze bandi kaguze kakasa yagwedde yajimazeyo wayo wamusimbikira sede mwagira bigi ketobuza ibizo biremesa goyina gali kyonna kyalina kyekyo nzo ndaba mafande Mike ngeno mugambe echecha kirusha kunzi bigi eyo jina je wanaka kabigi kyakuvuma kamata wewe izo nabe bizide je usaidia sometimes anti baba na bamwe babira batuma nenga tababira tabachimye oyo mama ategiro uli bigambo byayogera bye byomukulembeze yennyini kuseka mu che bana nakuma ya kifurufiga kyasamira nenga just jikwate gweke akikugamba jikwate abantu balabo mukyalo mulungi abera akikugamba just olusi musekemu mwejeko stress oba byeke nyinyi ebintu ngebyo nga wanayogera kumulala tebajja kuseka bagamba kati fatine ebintu betogera bimpemempeme biwemmene ku bizilingwe just bigambo byakusekamu oseke okoleki nenga nyongero bagambe kigambo kimu toyagalenga bana Uganda okireva je yomu ku bantu abakabide doni Asiya bagenda mu wasasimanyi oba mwagala kumutwala mu chachi simanyi nenga kireva je yankubide simu isuka mu 5 ne Emily Smith okufuba okulaba nti omukyalo Emily Smith mu amaanyi atusenso ndio to innocent omuntu ayina n'omutima ayambala kwa bana bamuvumanya bambi nenga bakali abantu bavuma tebamumanyi bambi si kirungi ekyokuvuma vuma buli muntu tukikendeze fenna anti generation zikyuka ensakyuka kituufu bannange omusibe wuuno doni Asiya wuuno linda ko gwo kujeno